Ekyombo ky'Olulasangeye kitandise okukunojjolera ku byafaayo by'abanaggwano. Njogera ku abo bokka abakoze ebyenkizo mu nnyaffe Buganda wamu ne Uganda yonna okutwaliza wamu nga muno w'ekibungu mu butuufu tabuuzibwe mabuga. Era naawe tobuuza ani akutte. Nze Munnabusiro Musisibo Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya sava omwana ono wabamejja omukenkufu mu lulimi Oluganda olulimi olwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya mu nsona lulimi naye ekinini empoomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Kaakati nno Kamugole mukubye awali Lugolera sijja kuwunjawunja oba okufuuka kyewunja nga munnange ogwaggaazu. Era kaakati ekya Kamukungube kimulidde mu malangaata. Leka tugende buli anaagenda nange n'omuseke ntandikiddewa kujjajja w'abayimbi mu Nakadongo kamu w'ebyafaayo nkakasabwa kasanti kaakati naawe omutegedde omuteebye naye nga nze sinnamukugambako era ng'agambagamba enfuuzi nsooka okukujjukizaako nti Kadongo kamu edda mu myaka eyo egy'ataano baamuyitanga kulengeza olw'okuba abayimbi baatambulanga mu byalo nga bagenda balengeza endongo zaabwe nga bwe bayimbiramu abantu maka ku maka mu nkola eyo. Kale nno obadde okimanyi ekyo, kale tugenda tuli mu kyombo ky'Olulasangeye eky'ebyafaayo. Kale wulira ezo oluusi mu butuufu endongo zaabwe zabeerangako enguwaguwa, baasibangako enguwa ezo ze baayambaliranga ne biryoka byolera. Manyi nti nammwe abamu kimanyi bulungi era mwalabanga ku nkola eyo mu byalo eyo mu masoso era mu butaalitali oba mu malumambogo eyo gye mwawanga oba gye mwakuliranga. Naye kati nsumuludde nanga yakanenero basebo ne bannyabo gwe buwuliriza omubaluuzi ntwaza butwaza naawe anti asimira enkobeera lumonde gwetwaza era gwetwaza Saalongo Christopher Sebadduka. Kati omugenzi yazaalibwa mu mwaka oba eddaazi erya 1926 kyokka mu mwaka ogwa 1940 n'okweyongera yaawe yatandika mpolampola ekirowoozo ne kikula munnange ekyokuyimbira bannayuganda era n'agenda ng'ayimbira abantu ku nguudo ez'omu Kampala. Mu ddaaza oba omwaka ogwa 1955 yafulumya oluyimba lwe yatuuma omukazi malaaya nga luno lwe luyimba olwa Kadongo kamu olwasookera ddala okufulumizibwa ku mutindo omulungi ddala n'okuluubirira okukola ku nsimbi. Munnange kino kyamuwa ettutumu n'obuganzi anti nkugambye yeekoonoolera n'ogufo yakoonola ogufo mu Uganda National Theatre. Ate era ono gwe mulaba gwe njogerako gwe ndojja yaweerezaako ne mu banka ya Uganda enkulu oba Central Bank of Uganda mu mwaka 1962. Munnangira bayo Saalongo Sebadduka y'omu ku bayimbi abatono abalondebwa okulya mu ndago nga lino eggwanga eddungi ennyo eddonde era erikujubanya abalyake n'ab'emirulu lifuna obwetwaze bwalyo mu 1962 Kololo ku kisaawe ky'Kololo. Omusajja ono naggwano gwenjogerako gwendojja munnange yakola ekibiina ekyayitibwanga Kadongo kamu Cultural Society. Kadongo kamu Cultural Society kakyasa ekyo kibiina ng'era abayimbi munnange ng'era abayimbi abalala bano abaalinga mu lusamba lwe oba abo bwe baali benkanamu mu biro ebyo. Munnange Sebadduka yayitanga mu nnyimba okusomesa olulimi lwaffe Oluganda ng'era nange bw'olaba nkikola kino nga munnange awaana amagezi abantu okuwabula mu mpisa n'obuntu bulamu okwonga ate otaddeko okuwa amagezi agabajjajjaffe abedda. Munnange nkyakulojjera weriza ebintu bino oba obadde mu butuufu otidde weeraliikiridde entamu okubalira yongeramu amazzi kalira abadde agujula obukwaba yasooka olinde wuliriza. Munnange bagamba nti kabanda maggwa n'enkana gazibuuka. Naye nno noono Christopher Sebadduka Saalongo mu 1978 yayimba oluyimba kyali kyetaagisa nga luno yaluyimba butereevu ku luleereetu olwa Uganda Radio oba Radio Uganda era nga nakyo mu butuufu munnange era nakyo kino tukibale nti kyayingira ddala mu byafaayo kubanga eno yali nteekateeka y'abannabitone ku Radio Uganda. Naye nno era nga bwe balugera nti akatiko k'omukyalo kakuba ennoga kakukuba nvuba ne Saalongo Christopher Sebadduka ono olw'okuba nti oluyimba olwo lwe yayimba
yayimbako lwali mu butuufu lumulisa mu kirugulugu okulaga bannayuganda enkola embi ez'akawenkene ate nammwe bannakyemalira mubamanyi tebaagala kubagambako womugambako nti oyo ye mubi so nga abantu abaliisa akakanja munange noono oluyimba lwe yayimba kyali kyetaagisa ate nga yaluyimba butereevu ku rediyo Uganda ng'ate lwali lulaga enkola embi ez'akawenkene Milton Obote omulango ddala akasajja akalango kali akatujeza wano akajeza ensi eno kakoze ensi kagiri akajonyesa Abaganda ne bannayuganda bonna okutwalira wamu munange mu 1908 munanga akasajja kano bwe kakomawo mu ntebe enkulu ey'eggwanga katandika okumuwenja buseenene era nga kino kyaleetera Ssaalongo Christopher Ssebadduka musajja waffe okwekukuma kubanga naawe olumanyi olugamba enswaswa eteeyanula olumanyi olugamba nti enswaswa eteeyanula anti yereege engalabi era bw'atyo yeekukuma musajja wattu eyo nga yavaayo mu mwaka 1986 mu ngeri ya abeggabi b'enkuba bagenze enkuwa erimonde lyeddene n'avaayo ng'akomyewo munange kyasinga okumukukumulayo musajja mukulu lutabayisirwe tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni yayo lwawambye ng'awambye ensi eno ng'ebinyuzi byayo abirinyeeko era nga ddala nejje buli eno akyalemeddeko tata alemedde kalinganga mu butuufu ensanafu efiira ku kigere kisajja bagamba nti omusasa afiira ku kkulu ate omunafu afiira ku ddene ensanafu ku kigere kisajja musajja mukulu ono Muzeeyi Kaguta Museveni Yoweri lutabayisirwa tibuhabulwa nga bwakyalemeddeko okufaananako olulugu ku nkaagondo bw'atyo munange musajja mukulu Ssebadduka ate nga yali Ssaalongo mulamba yayimba ennyimba nnyingi omulina olwo olwabiyita Muzaŋŋanda Idi Amin Dada olw'okufumula abayindi oba kale okubibasibirako kaŋŋambe nabo ne baamuka ensi yaffe ennungi ennyo gye nkugambyeko Uganda egujubanya ab'emirulu Ssaalongo ono yeewungula ntegeeza nti yafa kubanga mu butuufu Ssaalongo tafa tugamba nti yeewungudde yeewungula mu mwaka ki 1998 ku myaka 72 ng'era yafa ndwadde yakafuba bambi yayimbirako mu Entebbe Gita Singers ono nno yayimba ennyimba nga eddaame lya Chwa luno oluyimba lwasookebwamu obubaka obwekusifu nga Kabaka Daudi Chwa owookubiri Bukaajumbe anaabusereka akeera munnange yali abulirira mutabani we Muteesa Edward Captain Frederick Luwangula Muteesa owookubiri anti Kabaka takola kiraamu wabula akola eddaame yayimba ennyimba nnyingi Christopher Ssebadduka yayimba ennyimba nnyingi yayimba ku bufumbo yayimba ku federo n'engeri zonna ez'obulamu abange engema mulowooza tekeeye nze Musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya Muvule Nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda njagala okubategeeza nti mu butuufu gwe bw'olengera ebitembejja teweeyongera kweswalinga okuggyako ng'oyagala kuvaawo nga mu butuufu okyekola nti ekintu kiyinza okwekolerako awo obwawa lugali kale nno nange sijja kugenda mu waawaalo ntyo okufaananako essolo eggumba mbasiibulira wano kubanga ekiwooma kye kifulula obukulu awangaale maaso moogi.